Katonda yali agaba fitina yatuukira kwape mu kiibi nebuna ensi yonna. Oyo omusajja alina fitina ne bw'omutunako obutunuzi bwo kyekwata. Nsumba alinanga fulufiga era baali basaana beewase. Fulufiga oyo namuyambako, ye buli muntu yamuyamba, ne gwatamanyi oyo namufunira omulimu. Era nagandi fulufiga ndali alumba Fulanka Gashumba nenga maama Sebageya Nnyonyi. Oba mulundi lwakuba mutwalako ekifo kye Fulanka Gashumba muyonjo naye tasobola kutuuka Alex mukulu, tasobola mutuuka ate Fulanka Alex mukulu bw'okubeera nga baneiba bo ne bakubuuza ne bamwogenze mu kkooti nkyani neibawo nti Ssaabasajja Kabaka okita kya muzannyo. Magala TV okumanya we kutandikira. Weewa nkwaniriza nate gwe wenna omulabi waffe ali ku Magala TV. Erinnya nga bulijjo Simple Steve za Simple Profile. Nagamba tubeerawo okuba nga tukubaganya ebyo biba bigenda mu maaso mu ggwanga. Tuba tukutunuuliza ewala gwe gy'oba tolaba. N'olwaleero nkomyewo ne muganda wange Isima Lubega Ekibibi agenda kuba atubuuzaako tugayegaye ku nsonga ezagudde mu kisaawe kya Bannakatemba. Bannakatemba n'ebitone bannabitone baguddemu nabe oluvannyuma lw'okuviibwako musajja mukulu Alex mukulu. Tugenda tunuulirako ku nsonga nyingi zatambudde mu kufa kwe. Bantu bangi baavuddeyo ne beeyogerera ebisongovu oba oliawo abamusiima ne bamusiima. Naawe ogenda tutubuulira ku ebyo by'omanyi ebitono bwe kiri ku Mr. Alex. Aba akyali Mr. aba akyali kale buza kuba tulaba bane musibye mutya mwebali kutwagala likes tuzaagala nnyo ne comment n'okusalawo nti omukutu guno Magala TV gwe mwagala ekyo kyamaanyi nnyo kuba emikutu mingi naye nga tubasiimira ddala. Weewaawo tutandikirawo wennyini. Omugenzi ono gwe bangi bavuddeyo bwe munaayogera nga bwe mumanyi abadde akola bw'ati abadde akola bw'ati. Gwe mu ddakiika 5 oyinza munnyumyako ki omugenzi Alex mukulu abadde tammanyi era afudde tammanyi wabula eddoboozi lyange abadde alimanyi nnyo kuba Alex mukulu nze namulaba bakandeeta e Kampala. Kati bandeeta e Kampala bantuukisa Mengo zooni bagiyita Hamukasa zooni eri Wakima yetunudde mu CBS. Kati zooni awo we natuukira. Kati bwe ntuukira awo Alex mukulu ne baŋŋamba wano mu maka ga Alex mukulu. Alex mukulu wawamba P7 nalituula 87 ne 88 nali mu senior 1 89 senior 2 n'engenda bwentyo ne bandeeta. Kati okutandika okutegeera Alex mukulu ng'asula awo awantu aluddewo nnyo. Abasinga bakitegedde amaze kufa. Nange mbadde sikisuubi. Awantu asula nnyo era nga tuyitawo nnyo tugamba nti owa Alex mukulu. Awantu aluddewo nnyo. Nze Alex mukulu tabadde mukwano gwange. Nze seewayiriza kintu. Abadde tamanyi nakummanya. Ate era Alex mukulu okutandika nze okunjagala yanjagala nnyo naye nga nkuba amasimu ku zireediyo media muleetanga n'amuwa olunaku lwalinganga lwakubiri ng'era mubakubi b'amasimu asinga kwebaza nze ng'era nziramu bulungi yabeeranga ku mpewo n'okuba emedia yamuleetanga mu studio mu pulogulamu n'enkuba amasimu era nga njagala nnyo. Alex mukulu yava dda nga tayagala gavumenti. Bano abasooka baakakiraba bulabi. Nange mbadde nkiraba mu vidiyo bwe obukadde bw'azayogera. Nze lwaki yampaananga nakeera okuwakanya gavumenti ng'era ebirowoozo byange ng'amanyi n'okumbuuza era omusajja wange nga simuwulidde. N'aŋŋamba nange munyumira nnyo
naye nga munyumira tanjagala nti ammanyi olw'ebirowoozo byange nga mpakanya gavumenti. Oza kyava ku ekintu ekyo okubeera nga ku myaka gye be bamu ku bandibadde babazzaamu amaanyi okubaagazisa gavumenti. Gavumenti eno okuggyako abatono n'abasinga baagirabirawo nti ejja kuba nnungi. Era be bamu ku ba Alex Mukulu abo bonna bwe walabye bazzi babadde ba movement 00 aba bakakyuka bukyusi ne Alex Mukulu naye yakeera gavumenti. Nze neewunyiza n'okumuziika najje sikiwa nkiyinza omumuziika gavumenti. Musajja abadde w'amaanyi naye abadde tajyagala ng'era akyogera kaati. Naye nga gavumenti yamuwa omwaganya n'ayaniriza yali kwiri yali papa. Anti gavumenti eno ntemu nnyo. Eyinza okuwa omwaganya oyanirize papa ate yeemu nekuggyako byewalifunye mu kwaniriza papa. Gavumenti eno ekikola nnyo. Eyinza okuwa omwaganya oyanirize papa ate yeemu nekuggyako omwaganyo byewalifunye mu papa n'ebikuggyako n'ebiwa abalala. Birungi ki byolaba mu Alex Mukulu byabadde nabyo? Alex Mukulu ekisooka era bye tugenda mu misingako naddala bannabitone. Mbadde mwegombako obuyonjo bwe. Abadde musajja muyonjo, abadde musajja muyivu, abadde musajja munnabitone, ate abadde musajja saabatendesi. Ekyobuyonjo nze mbadde ne jjajjange azaala taata. Ne jjajjange abadde yeyisanga Alex Mukulu. Jjajjange azaala taata baali bamuyita Hasani Matovu Muyonjo. N'erinnya Muyonjo tetulirina mu mannya g'engabi. Lyava kuneeyisa. Kuneeyisa nga jjajja bw'ojja ewaka yalinanga amadiira 3 ng'alina eriri ng'omuntu, alina ery'abagenyi, alina n'erya lukale. Naye nga jjajja Muyonjo bw'ojja ewaka oba wakasimbula bw'ati ng'akwata olweyo ng'ayera we mubadde nga n'ebitambaala abikyusa ng'atereeza. Obuyonjo bwali bumuyitaba. Era jjajja abamanyi ewaffe Butambala jjajja bamumanyi bali bamuyita jjajja ku ssomero Kabasanda. Jjajjange we yabeeranga era ettaka erisinga awo yali jjajjange lwakuba abazzukulu bagenze balitunda. Kati nga bw'olaba Alex nga ne jjajja bw'akola abantu abayonjo abo tebatera kwagala bantu kuba abantu baffe abasinga bakyafu kamala. Kyekibadde kimwogezaako omuzibu wa kutegeera. Omuntu omuyonjo tayagala bantu. Abantu ajja kujja asaamaata, omulala ajja kujja tanaabye, omulala ajja kujja tasenyezza ng'ate amuyisa bubi aba amukosa. Era nze yalaba ku jjajjange Asaani Matovu Muyonjo mbadde senenya Alex Mukulu. Fulaba jjajja yazaala taata wange. Kyekibadde ekyama abantu obutamutegeera. Byonna Alex Mukulu kubanga tomumanyi naye atako kamumanyiiko. Ati nkamumanyiiko nakirabira ku jjajjange. Jjajjange nga yatuzaala taata waffe naye nga tugenda nga bwomanyi abaana bwe muba n'akajanja tugenda wa jjajja ewaka waalinganga walungi nnyo tewaggwa miyembe. Yalinanga emiti gya ffene nga gye gisinga obungi ku kyalo. Yalinanga ebikajjo nga bye bisinga obungi ku kyalo. Naye nga bazzukulu be era atugamba olidde tuba twakavawo n'ayerawo oluga nti jjajja tukulabyeko najjayo olweyo nalweyo n'ayerawo ng'ate tuli bazzukulu be twava mu ye. Nga jjajja amalina obbagoba bane muddeeyo eka nga bukyali ayagala kuwera. Abantu abayonjo ennyo tebaagala bantu olidde. Ekisaawe ekya Nabitone kyo nga kyo kigenda kukosebwa kitya? Kigenda kukosebwa kuba bannabitone tebayiga. Ate bannabitone tukooye buli ddakiika tufiiriddwa mu Nabitone ne bikomaawo kuba ne Katolu Bwama baakaaba amaziga gajjulujjulu neki kye mwali muzizaawo Katolu Bwama byakomaawo. Katolu Bwama alina dayamoni esembo mwagisikako wadde n'emyezi 3
nkyegende nemugirondoola. Olidde abantu baagala nnyo amaalo n'obutaala. Abali mu kungubaga bali mu maalo. Bali mu maalo na butaala. Kwetega bwetezi. Katolo Bwama yakafa lisentire. Yalina Diamond Esembo. Abantu bonna bowulira ab'amaanyi ndowooza kamiliyoni yatayitako wa Katolo Bwama. Ne babeere Misaaki, babeere Geoffrey Lutaaya, babeere Ronald Mayinja, bonna baali baana ba Katolo Bwama. Bonna ab'amaanyi bowulira. Naye ani yali atutte obuvunaanyizibwa nti bandi y'omugenzi tugizeewo eyamba abanajja. Yaani yali atadde obuvunaanyizibwa tudde tulambule ku baana ba Kato. Yaani yali atutte obuvunaanyizibwa Kato yaleka abanja oba bamubanja tubanje sente za Kato oba tusasule abamubanja. Abantu kajjanja na katinko. Era nze mbadde nyambadde bbulaaka. Ne bwe ntuusa ne nga kati ngenda nga hazihu. Obadde yagala genda ye. Ngambye ngenda nga hazihu. Nabaddeyo ekiro. Era omuntu ayandabye nti nabaddeyo yabadde Ssewungu. Kuba natuuse Abe Mukibi yabadde kalabalaba. Ne banjula abantu, ne bakola batya, ne bawa Ssewungu n'ayogera, ne bawa Nsereko Muhammad n'ayogera, ne bawa abantu. Kati Abe Mukibi yasoose okubulawo n'agenda. Nsereko Muhammad n'addako, Ssewungu n'addako. Era Ssewungu yekka gwe naze ne mbuuzaako. Yandabye nti nabaddewo. Ne kati ŋŋendewo Alex mukulu. Ŋŋende ngaani. Sibadde mu Nabitone. Sibadde mu Nakatemba. Sibadde muyimbi. Ŋŋende hazihu. Olina akantu k'oyogedde akankutteko. Ate akatulendi. Nti bano abantu abakungubagira abaselebuliti. Abantu ab'amaanyi bannaggwa. Bali mu katemba. Bali mu katemba temulimu ajja kugassaawo. Bali mu katemba. Bali mu katemba ate kubanga bonna tubafiiriddwa bwe tuti. Tugambe ne Alex mukulu akomyawo. Akomyawo tekijja kweyongerako okuggyako famire ye n'abaana be. Nze nkuwadde Katolo Bwama. Bakafeero baali b'amaanyi. Kafeero tukyabogerako. Kafeero kimwogezaako nkaayana. Era akayana ne music yo tumwogerako. Yes, nange gwe nina mu simu yange. Naye Kafeero si Kafeero yekka. Livingstone Kasozi yaliko abaana babiri. Yaleka Diana naani alina kiwala kye kirungi ennyo naani. Basudde yaleka abaana oba 15. Olidde abantu bano balina amaalo n'akajanja. Kasitoofa buli muntu akwesooka. Era nalabye ne Gashumba nti Alex abadde mukwano gwange ddi kyekibadde kibagatta ne Alex. Gashumba Fulanka kyekibadde kikugatta ne Alex mukulu. Nalabye bamulumba Gashumba. Baali yose ne bamulumba. Buli muntu afa abeera mukwano gwe. Gashumba alinganga full figure. Era baali basaana beewase. Full figure oyo namuyambako. Ye buli muntu yamuyamba. Ne gwatamanyi oyo namufunira omulimu. Era nagambye full figure ndabye alumba Fulanka Gashumba. Nenga mama Sebageya Nnyonyi. Oba mulumbirwa kuba mutwalako ekifo kye. Full figure nekyatamanyi. Oyo namuyambako. Nabadde wa Genosale. Nabadde wa Genosale talabika. Oyinza n'okumala emyaka 7 nga tomulabye. Ne buli dakiika nabadde wa Genosale. Kati ebyo eby'ekiralu ebyokufuula nti ye wanjawulo mu bantu abalala. Fulanka yagambye tagenda na kuziika. Fulanka aswala ku mulambo gwa mukwano. Fulanka Gashumba. Alex mukulu obadde ngaanyi obadde munneewaani. Toli mu Nabitone. Toli mu Nakatemba. Toli mu Muzinyi obadde ngaani. Wabagatta obuyonjo. Fulanka Gashumba muyonjo naye tasobola kutuuka Alex mukulu. Tasobola mutuuka.
ate Franka Alex mukulu bw'okubeera nga baneiba bo ne bakubuuza ne boba ogenze mu kkooti nkyani neiba wo nti Ssaabasajja Kabaka okita kya muzannyo ne boba ogenze mu kkooti ne boba oliwo mu ku kyalo nkyani neiba wo nti neiba wange Ssaabasajja Kabaka. Gashumba yadde ayisaawo ki? Gashumba ayagala nnyo bampaane, ayagala nnyo n'obutava mu mawulire, ate musajja mukulu. Musajja mukulu. Alinyonya trending. Musajja mukulu. Alex mukulu tafudde nga mwavu. Alex mukulu abadde mugagga. Ne sente bayinza ozisangayo nga mu nnyumba zibadde yafudde yekka afiirire na mu nnyumba biki ekyokufiira mu biiru baagimuggyako mitwalo 15 naye nga mwefuula bamwagala ennyo teri ebyalimba. Alex mukulu ne mu nnyumba oyo buyinza okukeera ku makya nga basanzemu obukadde 1,000 ne ku akawunti bayinza okusangako obukadde 5. Alex abadde mwavu era tomubalira mu baavu ate mutwalire takyakala ate nga ne sente azirina. Alex okujjako baŋŋambye abadde anywamu naye Alex abadde takyakala. Alex tomusangangako na musege. Alex tomusangangako na kasiregaalo. Alex tomusangangako na ki. Alex abadde talabikalabika. Mabaka ki bw'oyinza okuweereza Franka Gashumba? Franka Gashumba tulaba buli muntu avaayo n'afa. Mbadde mukwano gwe mbadde ngendayo nenywa kacaayi nasemba mukubira essimu juzi akendeeza amaalo alekerawo n'okwesooka abantu kuba Franka Gashumba munnalwanda Alex mukulu Muganda babadde bagatta ki? Franka Gashumba awasa buto, Alex mukulu tawasa buto. Franka Gashumba taswala, Alex mukulu abadde aswala. Franka Gashumba talina mulimu, Alex mukulu abadde n'emirimu. Kaki ekibadde kibagatta? Kyogamba byalayida abimenyewo agenda aziike. Ne mu kuziika akimayo ki? Okulya emmere y'abamulekwa. Oli abadde mukwano gwe? Waawa omikwano beesooka byesoke. Ekibadde kimugaana ogenda oziika. Nti abadde ajja kuswala mu maaso ga mukulu. Alina kaki? Alekerawo okwesooka ng'abafu. Talina kiswalo kyagenda funa eri mukulu. Talina akole. Nze mmanyi nnyo basereebu ate nabo bammanyi naye mukulu abadde tammanyi. Nze basereebu abasinga tumanyiganye face ku face okujjako bano bapukaming nabo basereebu bammanyi face ku face. Waliwo obutambi obwatandise ofuluma mu baana bano bannabitone okusingira ddala abaavaayo mu kiseera kya yolesa ekitone. Jukira Alex mukulu ye yali jjaaji ebiseera ebyo baali basatu naye yabeerangako buli pale. Abavubuka abo alina ebigambo bye yabagamba bo nga balowooza ye baweebuula simanyi agenda owemule nyoko genda okole bwoti nawe bazze nga baagala okubaako kye baagala okwogera ku mugenzi. Basiniya abamu baabalemesezza tebayise ekikono. Anti kati kyogerako ekyo ekintu ekyo wano omuntu asinga fitina mu Uganda bamuyita Abe Mukiibi. Omuntu asinga fitina ogise fitina. Abe Mukiibi alina fitina ne bw'omulinaana agikusiiga. Abe Mukiibi ne bw'omulinaana bwoti akusiiga fitina. Oba temumutegeera butegeeza? Abe Mukiibi alina fitina. Ye buli kintu ayagala yaba akiggusa naye alinganga Franka Gashumba buli kintu aba ayagala abeere yeye buli kintu. Abe Mukiibi kyagamba bw'alifa tewalibeerawo beemusi. Kati baabo balemedde ne ku leediyo. Leediyo alinganga yagifuula eya nnyina. Myaka 35 muganya okuseetuka. Buganda tezadde. Mwe temuli bannamawulire. Bagana buganyi muwummuza. Bakamaabe. Nedda nabo baagala. Abe Mukiibi kufa kwe kuli muwummuza. Naye wano yabadde
agoberera program kisipo programu programu y'omu Buganda oba ya mu Uganda tebagigoberera oba ey'omufu waliwo ebigwa tebiraze kati omwana yavudde sese nansikombi lwati omuwa mukisa ng'ono yamututumula olw'okumwogerako nze lumu mwami Museveni yandetera ettutumu e Butambala nali mmanja oluguudo musaba kolansi mwami Museveni n'angamba oyandeekaanira e Butambala wavaayo ki andeekaanira olabe wange eriwakitula teri kolansi n'amuwa be Butambala yampa amasanyalaze gwe pulezidenti w'eggwanga n'abeera Samuweya n'akunokolayo oba w'amaanyi era saddangulu amasanyalaze nasooka gajja ku mwami Museveni ensobola kimwebaza omuntu nga sereebu ne bw'aba akuvumye buvumi aba akuwadde masanyalaze kubanga atayagala kuwa masanyalaze takunyegako ako ignowalinga tu ignowa n'atakunyega babadde batuufu lwakuba Abe Mukiibi Katonda yali agaba effitina yatuukira ku Abe Mukiibi n'ebuna ensi yonna oyo omusajja alina effitina ne bw'omutunako obutunuzi bwo kyekwata Abe Mukiibi twemanyi face ku face ne Abe Mukiibi Abe Mukiibi alina effitina Abe Mukiibi alina effitina Abe Mukiibi alina effitina sabanga muntu alina effitina nga Abe Mukiibi kyogamba yakikoze mutima mubi oyo Abe Mukiibi bwatyo buli kintu ayagala yaba asooka ate yasembayo buli kintu yaba asooka ate yaba asembayo kuba ndabyeko nga mukatambi akamu ng'agamba bannange yabadde akola ki Alex yabadde mwana wa nnyina ye abaffe protoko ne bwebeerawo temugisobyamu twabadde mu Bayibuli ntekyusibwa oba twabadde mu Kulaani omwana azze ayaayaana muwe akazindaalo eddakiika 2 ayogere era namusanze era naye akyogera we nabeereddewo ekiro yakyogedde nagenza okubuuza nze omusajja yazze agamba mwana wa Alex mukulu nagenza okubuuza abafamire nga tebamumanyi omuntu watuukira n'okwesooka famire aba agyagala kibanga omuntu okugegeenya aba akwagala bubaka kiboyinza owa bannabiitona abasajja basiniya abo eri emigigi emitwe gino basooke bawummule tukoye Abe Mukiibi buli wamu tebajja kufiira ku leediyo si yajja jjaabwe abo Abe Mukiibi guli gwe mulimu mulimu bakola gumu ate abasajja bakusobera bawuza Museveni alemedde mu buyinza nabo tebava ku zi leediyo bazifuula za nnyaabwe balinganga pulojekiti yaabwe bawummuleko babeere ba consultancy wano balemya Medi Nsaliko Sebuliba ne bamukuba ekikono ne bamufulumya batugamba yagenda okujjanjabibwa bagoba mugobe Madi bamugoba bugobi Owekitiibwa yavaayo n'akakasa ebintu Owekitiibwa ani Charles Peter Mike oyo yagobera ddala Medi Nsaliko Sebuliba ne bwaba mu maaso gange okakasa era ekimu ekinkyaya Katikkiro ne bwolaba simwagala kugoba Medi Nsaliko Sebuliba yamugobera ddala bwe tuba tuwagana ebbaluwa tugizijjayo oba yamulyako ki oba beewalana ki ye yagobera ddala Medi Nsaliko Sebuliba ku leediyo oyo mwami Mayiga mulunga mulanga ki simanyi birizuuka kubanga mwabyogera omanyimu abawagizi ba NUP mwogera nnyo ne balowooza nti oba just byapalapase ekisooka byogera yennyini n'avaayo n'agamba omukulu yagenze kukola ki ekisooka n'ebbaluwa n'eyita ekisooka ekyasinga okunyiiza Katikkiro Medi yali e London abaana ba Nuupu ne bagamba Medi lwaki pulezidenti waffe temuwa mukisa
ku leediyo ng'ate leediyo ya Buganda n'omwana Muganda Medi n'abaga bannange mumunemeddeko nammwe nze Mayiga kati Mayiga n'anyiiga nti yamuyisa mu kamwa teyamuwa kitiibwa omanyi tteeka okuyita bamupininga n'agamba mubuuze Mayiga kati Mayiga ikyamuluma nnyo nti ompisa ntya mu kamwa entabwe ezimu zaavaawo zaavaawo yali ayagalaga nti mubuuze ow'ekitiibwa Mayiga n'okuyita Mayiga musango onamuyita wa kitiibwa tegukutte nno yani nze anvunaanira wa nkola wuwe nze nkola wuwe nze nkola wuwe agenda kuteekako akasimu wano ogende weetondewo nga mwetondera ku ki muyisiza mukamwa mwebaza ki nze mu bantu be saagala Mengo saagala Abe Mukiibi na Mwami Mayiga tuveeyo eyo tuveeyo nzira abantu be saagala Mengo saagala Abe Mukiibi na Mwami Mayiga okumanya mbiri nga zifaanagana ku buli muntu Abe Mukiibi efitina eyokubiri kulemera ku leediyo kugifuula ya nnyina Katikkiro Mayiga tayagala busiraamu twalina omuzikiti mu Lubiri ne bagusenda ekereziya nesigalawo Katikkiro Amini yazimba Masengere bo bagikuba pulasita yokka pulaani ya Amini amabaati ga Amini buli kimu kyonna kya Amini bakuba pulasita naye yagana okwogera ku Amini kuba musiraamu takomye ku kino leero amasiro gawedde basuze mu kasiki eggulo ne yaganye okulanga amasiro ne mu kusonda balanga yaganye ogalanga atya amasiro leero bagaguddewo eggulo kabadde kasiki ogamaliriza nti gawedde ne baganye okuyita abantu okowoola Obuganda so baali basonda Obuganda babwagala ne kati mu kuyita abantu bakyagalinye balaba amasiro gawedde ndowooza baana baabwe n'abazzukulu baabwe mpuliddeko ku mboozi eyo wamma mbadde simanyi kiri kasuubi gwe mukolo amasiro gawedde ogambye yaganye okwogerako ddi yaganye okukoowoola abantu naye so luli baali bayita abantu okugazimba buli muntu bamuyita kati batuuse okugaggulawo baganye okuyita abantu waliwo ensonga eneekusifu ekizibu kya Buganda Mwami Mayiga ekizibu kya Buganda Mwami Mayiga abantu balikiraba bino bali bizza nga tuli mu ttaka naye omusajja omuwaayiriza kuba ndaba bangi bakola nabo emmengo awo mulimu abasiraamu ani Abe Mukiibi si basiraamu Abe Mukiibi mu basiraamu tulina abasiraamu n'ebisiraamu leka kuvola ddiini nedda mu basiraamu tulina abasiraamu n'ebisiraamu Abe Mukiibi asaalirawa muzikiti agiina asaalirawa asobola n'okwesaaza mu maka tetumulaba ku contribution y'obusiraamu tetumulabako ku Idi tetumulabako ku mikolo gy'obusiraamu yasigaza linnya nga Angaliya gwakwata contribution z'abasiraamu mu busiraamu mbaayo nnyo nze ne bw'oba oyagala kunziba onzibira mu busiraamu ajja kubuuza gw'osalirawo ani nze gye nsalira wangi era abantu bammanyi sina mukolo gwa busiraamu gwe sibaako nze ku busiraamu ntabuka n'atayagala busiraamu omufiirako era kyekimu ekyankyaya Mayiga ntayagala yadde akigambo busiraamu siibula tubadde ku mugenzi Alex mukulu musiibule n'obugambo obusembayo Alex mukulu musaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa neebaza ne muwala wa Alex mukulu wabadde omuwala wa Alex mukulu nakwegombyeko empisa ono omutono ayabadde munene ne obwedda buli kigambo n'afukamira neyebaza abantu ate obwedda ayogera mu Luganda lwennyini abantu bagenda ebweru bakyuka asanga ne Kabaga naga bino biki
sibitegeera yagenda amulya abantu beefulira ebweru eyo naga bino ebiki ebikajjo kino nga kibira ebikajjo no byayita ekibira ensiko bino biki nagiyita ensiko abantu batuuka ebweru eyo beefuula ekirala neneebaza muwala wa Alex Mukulu okusigala ku kitiibwa kya Buganda okwogera Oluganda ng'abadde asula mu masiro okuwa Obuganda ekitiibwa obwedda buli kyayogera n'afukamira ne yeebaza twakusiimye nnyo ate n'atateekamu luzungu omuntu ajja n'ayuga kimu America ojjako kimu America America asiya busiya program wetu webadde abali Magala TV mwebale nnyo kubeera nga mutugoberera sigadde nze Simple Steve za Simple Profile mbere bulungi mwera Magala TV okumanya we kutandikira.